Jojo Keteira yasoka nabeera ku live z'abapenge ne walla yonna nga bamuyita n'alaga byatunda era ne president waffe Bobi Wine bwe yagenda gye buvuddeko e London yaliwo wabweru ng'atembeeta ebintu bye. Kati ne kijja nga ku TikTok Kabaata, who is Kabaata? Kabaata yali radio presenter ku Top Radio nga ne agenda ne mu comedy store na biki ng'akola ebintu ng'omuntu waki wa bulijjo. Kakati Kabaata nafuna omukisa TikTok nejja nabeera ng'aso afuna abantu ng'awa Jojo program namba. Jojo n'amulaga ebisenge n'amulaga zino ndapati za bba wange nika zange nzitimba wano na biki byonna nga bw'omanyi nti Jojo Keteira yali anoonya okumanyika ate n'okutunda products ze ng'omuntu. Kati kutunda products ze ng'omuntu ng'awa ne Kabaata ssente kkiriza obagaana bujulizi weebuli ng'aweereza Kabaata ssente w'okumuwa programu bw'amugamba baby my online wife husband bw'abyogera kati nga ye Kabaata naye agamba munanga akantu kano ngeri gyeke inafuna feeling ekitali kibi Jojo wamulaga wano ne bw'ayogera bino sima bwe bagikola bwe bati bwe bagitereza inze Kabaata etewali yali yandiddeko inze baba n'agenderaawo Kabaata ne bw'onkwatako bukwasi nsaanuuka biki ng'omuntu Kabaata n'agamba naye akantu kano kayinza okuba kali serious. Waliyo bavedde abatera okuva e London abatera okuva USA nga bango okukwatamu n'agamba tomanya nange buli boolo n'enkwatamu n'asonseka obugambo. Kakati mukulu Teira musajja muzungu ne Jojo Keteira yekwatira ekiwowongole ku line nakyo nga kikkiriza nga kikkiriza anti Jojo Keteira yafuna kivedde ne bazungu olaba aliita ne bazungu waliyo bavedde Jojo yafuna Kiteira kye kivedde kyeri oso kigatta no kigamba baby girl waka bulungi nga kigamba bulungi kivedde kye n'akigala in Uganda you have people who can make adverts biki n'akirimbalima ne bakireeta ku live kati lumu agenda okwa ebintu bisusse Kabaata akuba ku maca mu ttuntu ekawungeezi nabo manyi abafirika amaka gafa Jojo n'agaaka kati nina kuba ne mu live ze yakola ng'alumba Kabaata ng'ayagala n'ayogeramu ne mukulu zungu awo nze biki n'amuvoola ne Jojo buno bwe bubaka bwange eri Jojo ekisookera ddala Jojo Kabaata alina kye yakuteekako muve mu bintu by'okuzannyisa abantu nga muloza byakusaaga abantu tebakyasaaga mu bintu bya laavu bw'ojja ola Edi Mezaya olaba aliita Mezaya bino byajja n'agamba nti my girlfriend asookubeera ng'abitegeeza my girlfriend tuba tulyawo biba byakusaaga naye abasikati Jojo basaaga lwaki Kabaata bamuvumye nanti Kabaata obuzibu buli ku Jojo kkiriza obagaana Kabaata alina kyagasse ku Jojo tugambako mbu yagwa mu mwala ekawempe kirabika yafuna ekituli ku mutwe ani yagwa mu mwala Jojo bwe yali akajja ku Facebook yatubulya story bwe yagwa mu mwala anti Jojo yajja n'okwesoma kungi nze nagobereranga ziraguze ng'ajja funa abantu ate neki she came online like I should say like 7 years ago. She like tried to make a breakthrough ngatunda kabalagala ensenene omuzigo ebintu bwe mu comments nga bitundira mu comments natugamba bwe yagwa mu mwala so basically bwaba yayisiza Kabaata bwato olw'omukwana kubanga ffenna basiima batukwana ntina nenesikusaidi endala abavubuka abamu mukisussa nammwe ojja kusanga waliwo ebintu nga byakusaaga katugeze liita kagwali wa ne Mezaya my girlfriend bikoma wano n'ogenda mu inbox essimu abantu abamu teziriimu password n'oweereza buno babuyita batya obuntu obuzibu ennyo omusajja ga oh darling what gundi eno ogenda kwenyola kati katongole gwani yagamba nti nze ne Rita tusaaga towulira Rita awoza musaaga Rita
Katoga bwayita waawo n'akiwulira n'agamba omusajja we gyali siriya. Tebyakola naye nga tetusaaga. Abasekerera. Tetusaaga. Sagala ogiyingizamu okwekwanira ku social media bintu bijja kutuswaza. Kati n'owulira ono. Ebintu ebimaze emyaka 15 kati yabiyombera leero. Nga tusanze okulaba mukwano. Edimiza atali serious. Ne mugamba ne Rita. Edimiza yakubamu akayimba. Rita nangamba akakayimba akayimbira mukyala we Rita. Kati Rita kamuzeemu. Rita betwasisinkana Netherlands. Rita betwasisinkana Netherlands nga tewangamba nti tujja kubeera ne Tina omuyi w'amagezi. Rita muwala wa mama Fina gwe bayomba naye wuyazze muyite. Yaluwa. Uyo bamuyita Abiba Muhammad. Abiba Muhammad Kigundu huyo. Yes, muyite. Makalina option ya muyita. Alabika atakufu. Temuli bamukwano ndowooza. Alina 15.7 followers. Aweza. 1,500. I don't think she's following me. She's not following me. Abiba ndowooza. Alina 15. Can you follow Rita Kagwa? Following 16. Following. Ayinza okuba ze kubanga nza followinga. Abiba. Tugenda kwogerako nga kwoli Abiba. Rita tuwe intro ya mbawe intro ya Abiba banyize buli omu musoka mukosa buli omu intro buli omu manyi biography wano ku social media. Abiba tugenda kugeyanga teweyogeddeeko ne baba ya Abiba. Ya Abiba Muhammad. Twagala lutalo. Nada kati Mezaya introducing Abiba to the public. Bonabo inacho misses ya kugamba. Abiba namumanya nga ali mu P5. Kuba nali mpangisa ku nyumba zaabwe. Abiba muwala wa Sheikh Kigundu. Sheikh Kigundu yali mukwano gwange yanfunira ne passport yange esooka. Era twali tufuuse ba mukwano nga ba Luganda. Era ne beyayingira mu mama Fina namanya. Kuba twalinga tunyumya. Yeah. So, Abiba mumanyi manyi baganda be bonna, manyi bataata be ne basenga be bonna. Era nakati tuli ba mukwano na Abiba twekubirako ne tunyumya. Kati yo ya Abiba. Kabiba atandi okay this week last week I nafuna sex tape ya Abiba. Not really a proper sex tape. It wasn't a sex tape, it was a conversation, recorded video chat. Video call. Nacho muntu ngakola screen recording nga mkazi wa titamanyi. Kati of course jukira bino bene bifilm them same time Abiba ngalina. Agambye mbo Photoshop. Abiba mu comment. Nena kuteka ono Denda kolita malotu wa preamble. Bagusaleko. Tuwe preamble. Yoketese. Tuwe preamble. Preamble yaluwa. Yanjula. Yanjula. Research dissertation. Apparently, there is a war going on between Abiba and Mama Fina. Olutalo lw'amaanyi nno ddala lugenda kugimu one of them wagenda kuba waalimu omusaayi. I'm saying this categorically. Kati Mama Fina, you all know Mama Fina, y'omukyala akulira abasawo Abaganda mu Uganda, herbalist, I should say. Mama Fina yalina omwami we nga bamuyita Shey. Omwami n'atugenda nga yazaala Habiba Muhammad Kigundu. Habiba dadwe yafa. Habiba natandika yali lucky fight. Abadde agikola leyo lucky fight nga tebamuwanya abantu nnyo like he nga tebamufaako. Like I think it may be boring because I think
most of the YouTubers are very close to Mama Fina, so she didn't really get that much attention. Naberanga amwanisa Loki online. Kati, of course, about that, not like amwanisa. I got a certain sort of like justice. Mama Fina, like no, man. It only want to Mama Luo Montreal several of them. Example, but you know, not every day. Yabadde agamba anze nfa oba njagala obabulira nti Mama Fina yataddade era ekyo kigenda abantu bonna bakimanyi Mama Fina atugamba naye oludde eri nti abaddewo kwezo family ya Biba abadde abayamba abasapoti na family baali bayawukana n'abagatta biki n'atugamba nti nze sikulimba nze ne bwe bagamba muno Fina kubanga Fina mwagala ne bakomyewo omwami wange Fina Fika kunyewa mbogana zemna mutta kichengeza kanti omuntu okufairinga bwato na fairinga kubana bilache omwafe wabanga bwaloza Biba bwato bwabalo nze natadadi we then Fina fe dadi akomewo. That's how much I can tell you that sisata tata wawe something like that kisoboka kati kisoboka kigundo ya feta mutalo video ne fuluma nga Abiba ayogera no yabadde Abiba yenyine tetuli siru. I'm an expert in analyzing photoshops and all those things. It's a real video but yabadde yeye nga of course she's free to do a damage control na Ghana, but it's her in a screen recording nga omuntu bwali chatting na yali guide nga seems like tebera banga nenga mugamba je bakole jigijigi nga neyebamba neyebajula nekwateno yona mu follow mubuchala n'abanga batu batesa ku byomukwano nendozo oyo muntu yalinga ngoba gwe baguze akimukule nakwata ka video nga bamulaga ku bitundu bweje nga tayagera nyombo I miss you nenga gama laga wansi, which categorically shows that oyo muntu bali bamusindikije bayali set up. It was a set up. At people, you know, be very careful with your life because I've been in such a situation that they've sent me all those sekadamas and whatever to do those funny things like I'm quite extremely very sharp, or you know, quite very sharp. Which in Netherlands, when you're having an online battle, offline battle with about prominent, they can do anything to you. So or you know, they can sue you. Number one, they can arrest you. They can kill you. They can make sure you like a woman advice. So I'm not saying that I'm supporting Mama Fina or I'm supporting you. This is just like now a general thing. Ne Mama Fina na ye munenya muntu ensonga zino abantu babeera baana be yali badde abakwata ne bakola family meeting bino ebintu ne babijja ku mutimbagano. Rita njagala nkusala ekirimi side ya Mama Fina yagenze nakola gundi oba TikTok n'agamba nti gwa Biba ojja genda 10 years later bakulombere dduwa olimanya nti ndi mulogo ne bwolituuka omusajja okwanjula bajja kwekubanga bw'olimanya nti Mama Fina musawo Muganda Kati mala okwanjula ogundi kati the one thing you should know bana abantu bonna like baliko tight we know chijukira since you know the enemies out of you know the baba deko tight baliko ko ngayagala Mama Fina nga they are working and she's okay ukubera step mother way kati of course people finally tugenda kufa naye tufudde tutya. That's the thing naye nga as for fund was about to get day Abiba musobola mwali mu comment section kamaleke you discuss the matter as a moderator ku mulamu ogwo gwolese ogwa Biba ne Mama Fina ekisooka wahina ilaira yajuuna saba Mungu asasire mukadde waffe ajuma Sheikh Muhammad Kigundu byonna ebyamusobako ng'akyali ku duniya Allah oyo w'ekitiibwa amusonyiwe naye njagala ffenna tudde bulungi Seeka Muhammad Kigundu yali ani? Yali musajja mujaasi abamu abaalinga bali mu gavumenti ya mukulu Museveni nanga Seeka Muhammad Kigundu y'omu ku abo mukulu Museveni beyeeraliikiriranga era bw'otunulya history mu mbeera y'obujaasi bwe ne yonna gye baalwanira nga waaliwo obutakkaanya
oyo Seeka Muhammad Kiggundu briefly. Mama Fiina yani. Ekisooka musawo Muganda. Omusawo Omuganda asobola okukulimba era asobola okukumatiza, asobola okukozesa kyonna kyayagala n'akituukiriza. Abaali bagenze ku basawo Abaganda balinga Mama Fiina basobola okunjulira. Mama Fiina bw'ava mu ky'okubeera omusawo Omuganda n'abeera omu ku bantu abawagira gavumenti ya Museveni nga wa NRM ekiro mu ttuntu n'emisana. Era nga mu busawo bw'Obuganda kkirizo bagaana waliwo embeera eri mu kukuumira Museveni mu buyinza ng'ekyo tokisobola kireka amabega. Tuzze tulaba abasirikale bangi abali ku madaala ago waggulu abajaasi abattibwa. Omugenzi Kazini mukyala ye yamutta. Nze nga abadde agoberera ebyobufuzi mpuliriza batabani b'omugenzi Seeka Muhammad Kiggundu n'abatabani be nga boogera ku mitimbagano obutaali bumativu bwabwe eri enfa ya kitaabwe n'ebiriwo ebimu oluvannyuma kitaabwe engeri gye yafaamu. Mama Fiina yakwatagana atya ne Seeka Muhammad Kiggundu okugwa mu laavu. Era twabalaba ebbanga teryali ddene ne bagendako ne Dubai nga laavu bagiraga ensi. Naye enzita gye baatemulamu Seeka Muhammad Kiggundu ebibuuzo we biri bingi. Obudde bwe baamuttiramu, ewaka gye yali ava, n'omukyala Speed gye yaddukiramu okubira mwami Museveni era n'akwatirawo essimu nti omwami wange bamusse n'amaziga ge yakaaba. Mu mbeera eno neewuunya omuntu ajja anenye ba Abiba okulaba nti babanja alipoota ku nfa ya kitaabwe, kubanga bo nga bo mu buwangwa wano ffe mu Buganda tukkiriza nti n'emizimu gye giri era egisobola okuloosesa abantu ku nzita ba kitaabwe engeri gye bafudde. Sandyagadde kuyita mu kkubo eryo kuba ndi musajja mu Katuliki naye era ge mazima. Naye era kyemmaliriza nakyo mwanyinaze Abiba kkiriza obagaana olina okubeera careful mu bulamu bwo. Olina okuba careful mu bulamu bwo otya. Bwe kibanga omuntu akyayinza okukubira essimu n'agamba ndaga wekawukira ndage wansi ndaga n'eno, mwanyinazi naawe oba olina okwetambulira. Sinakindi bwe kiba kyetaagisa kusaala swala buli ku makya emirundi 8 kikole. Lwaki njogera bwe ntyo? Laavu eyo ey'ekisiru abavubuka abasinga gye bakolera ku mitimbagano bagikoze nnyo. Nsaba abakyala mwenna abampuliriza nti omusajja yenna akubira essimu n'agamba ndaga aba teba laavu ntuufu. Nanti kyemufundikira nga basitowa mugudde mu bizibu obola kiki oyagala okulabira ku ssimu owendula otya? Kuba bw'otunudde ebintu bya Abiba saagala kudisikasinga bintu by'engeri gye byakulamu. N'abeera topiki ya lunaku lulala engeri ebintu byafaananyemu, kubanga ate bwe nzira okudisikasinga ebintu bye Abiba ayinza okufundikira nga ate ensonga ezo tuzirese. Naye yagudde mu bizibu ebyo, naye ebyo tebikujja ku nsonga enkulu ey'okubanja enfa ya kitaawo. Bamama Fiina bagezi era mission Mezaya. Kati bannanga bawuliriza Katongole okoze submission, Katongole okoze bulungi, Katongole submission yebadde nnungi era nkwebaza. Habesto wankulamusizza mukwano. Ekisookera ddala ntandika bwe nti kantandikire ka sex tape. Sex tape. Okay, ebitundu by'ekyama kale kavidi yakako ebitundu by'ekyama sikabi. Okay, naye ka sikabi mulinde kati mbadde njagala nkolesa abomation yange. Sika Abiba bw'otunuulira omuwala oyo amabeere gayimiridde. Abiba yakazaala abaana bana, teri bbeere liyonsezza liyimirira. Ekyo nno kikomye mukwano gyegali
Mukyala Okay. Haji kama mama wange mabere Okay. gatudde. Bwe libeerayo Abiba talina ssente zipika mabeere. Mukyala Haji kama mama wange alina abaana 7 gatudde gati. Abiba talina ssente zipika. Okay. Abiba mabeere ge gaagwa. Ayo omuwala gaba. Wagalabirawo. Okay, wulira ati nzija nkugambye mmumanyi. Kale. Abiba mabeere ge gaagwa. Agamabeere gayimiridde. Abiba agambye mbu alina sapati. Wuliriza. Ya mama Fina ne. Dinda mulira ati kyetuliko kubanga ne katepu. It's her. Si ye. Rita, si ye. Rita Pushing me to share. Rita mbadde nkusaba okole bwoti. Kubirako kwa Abiba ku video. Olabe bwafaanana oba video eyo yiye. Ajja kulaga face ye. Mukubire ku video ku private. Munnange si ye. Mulegenda mu maaso. Abiba ne Sepu. Let's leave it. Ati si ye. Kasinge ku nsonga ya Abiba ne mama Fina. Kakati ayagala era kyekimulese Okay. we don't want, let's not look at the sex step apparently because we all have pussies, isn't it? Nenga ka sexy step okola ikakake. Sigida yiye. Wechiri. Meze ya bamu waje basa. ne Rita. Omuntu alinga Abiba akwate sente mmeka wa Eddie ali Sweden. Eddie Misaya gonjoze nnyo. Sigida twagirabye ya Abiba. Kati tugende mu maaso. Abiba omumanyi. Sigida nagirabye. Okay. Kakati ekyo kivuddeko. Ne mugamba Hajati nga bakimukoze laba Sigidayo ne badde mutwala mu jjana. Nenkomaawo. Tugende mu maaso. Echa sex steps discussing ebya family. Kakati ebintu bya family bomala nze nzirako ekisookera ddala Abiba ne mama Fina bayinza okuba tebayombera bya mwami Kigundu. Bayinza okubeera nga ekya mwami Kigundu omugenzi Abiba akikozesanga kyakulwanyisa. Ate ne mama Fina ayinza okuba alina ekyama kyatayagala kubuulira nsi. Beerira abantu. Mbadde nsaba mumpe mutayimu. Omusajja yawasa Abiba owokubiri. Era amulinamu abaana. Ye musajja eyawoowa mama Fina n'omusajja we ow'Ebungereza. Kikwagula. Ye musajja ogamba Isma. Mbadde nsaba tugende empola. Ogamba Isma ono anko Isma bere pale. Mbadde nsaba tugende empola. Tukuwulira sebo. Ogamba nti ye musajja yasookawo nga Ssekigundu bamukubye amasasi. Era ye musajja eyakola ku by'okuziika kwa Ssekigundu paka lyagenda mu ntaana. Omusajja oyo yasaba yakwana mama Fina. Era tesindaako obukakafu buli nti oba mama Fina bwe baamukwana omusajja yakwata ku nkudi oba nedda. Ogamba ono gundi nga mukyagala omusajja oyo oba ali gundi naye nga uliriza naye nga yamukwana. Ebyo ebigambo byenjogera mama Fina yabigamba nze saabiwulira ku muntu mulala. Nkitegeera manyi gwe totemba kigambo. Saabiwulira ku muntu mulala yenna yabiŋŋamba. Kaakati ate nga ye musajja eyazaala ebigambo bajja bituula mbu ye musajja
ye musajja eyazaala abaana mu Habiba. Kati kyesimanyi omusajja oli mu kukwana Maama Fiina yali yatandika dde okuzina Habiba oba yatandika okuzina Habiba nga Maama Fiina agaanye. Kubanga ye Maama Fiina kubanga ye Maama Fiina wali badde obuuza baali beekyawa fuli atandika Walina kubanga atandikira ku Habiba. Anti ekyo kyembadde njagala okubuuza kaakati Maama Fiina kyesimanyi bulungi yagaana omusajja ono okumwagala kuba yali tayagala ng'akitegedde nti omusajja ono alya Habiba nga tayagala kubagattika muwala we naye oba Maama Fiina yagaana bugaanyi. Kati ekyo ninamu ekirowoozo ekibuuza nti omusajja oyo yandibanga yapika Habiba ng'omusajja oyo alina obusungu bwa Maama Fiina omugaana. Ninamu ekirowoozo ekyo nti omusajja oyo ayinza okuba yapika Habiba kuba Maama Fiina yamugaana oba bakyawagana kubanga omusajja oli ye taata w'abaana ba Habiba. Habiba alina abaana ameka? Habiba omusajja amulinamu oba abaana babiri oba basatu bwe bityawo oba ndowooza babiri kuba omusajja amuwasiza ddala mbaga. Yes. Kaakati Rita bino byonna biyinza okuba bijja nga biri mu kava eyo. Era Maama Fiina kacyanga atandika kutunula mu vidiyo ng'ayogera alwanagana na Habiba tayogerangako ku musajja oyo mu vidiyo. Yensonga lwaki mu ntandikwa ŋŋambye Maama Fiina ayinza okuba alina kyatayagala kubuulira nsi. Habiba ayinza okuba alina kyatayagala kubuulira nsi. Yoyo yabagatta abeeranga Reverandi abagasse. Yes. Yes, yoyo seeka. Kati ekyo kimu eyo preamble esooka. Wulira Eddie yagambye that's not true. Oyo guy mulwadde we don't even talk twayawukana. Okay. Naye ng'ate luli we yamukwanira yali akyayogera alwadde jjo. Mulwadde waaki? Habiba omusajja alwadde jjo mbubamuwa obutwa. Kakati eyo mbivuddeko eyebadde preamble. Rita Mwami Kiggundu yamala ne Maama Fiina omwaka gumu mulaavu. Mu mwaka gumu Mwami Kiggundu n'atandika okuweerera abaana abo ng'ogyeko Habiba kuba ye Habiba ye mwana omukulu abaana abaali basoma mu masomero amalungi. N'abatuusa amasomero yali abaweerera naye nga mu masomero mama bwe bakwatagana ne Maama Fiina n'abatwala mu masomero agali beta. Yes. Era kyekyo badde ŋŋamba awo. Kati awo simanyi oba Mwami Kiggundu yafuna bufunyi ssente ng'amaze okukwatagana ne Maama Fiina oba ssente zaali za Maama Fiina. Nkitegeera. Maama Fiina omusajja oyo bwe yafa Maama Fiina yali ayagala kuddaabiriza ennyumba Kiggundu gye yaleka nga tennaggwa eyakalinaawo ku madirisa. Abaana ne bamulemesa nga bafunye bagamba nti Maama Fiina ayagala kubba ki? Nti ayagala kubba poloti na nnyumba yaabwe. Era Maama Fiina n'ava mu nnyumba ne bagitunda nga tennaggwa. Era olutalo olwo mwaluwulirako ayagala kubba nnyumba biki. Kati eyo incidence ya nkubiri. Kati olunaku lwajjo nabadde njogera na Habiba. Habiba n'ayogera ekigambo kye nabadde simanyi. Nabadde ndisikasinga na Habiba
Abiba n'agamba waliwo mutowe gwe bayita Alma mumanyi ye muwala adda kwa Abiba mu bawala omwana oyo ali Dubai. Abiba n'agamba nti Fiina bwe yali agenda tuula ebibuuzo bya senior 6 Mama Fiina yateesa ne Alma oyo muto wa Abiba nti njagala okolere Fiina ebibuuzo bw'onomala omukolera bw'anaayita ebibuuzo bya senior 6 ngenda kukolera bizinensi nga ransom oba ng'omusaala. Omwana n'agenda ekasawo Fiina gye yali asomera. Mama Fiina yali ateeseza n'abasomesa. Omwana n'atuula ng'ani? N'atuulanga Fiina. Era ebibuuzo omwana Fiina n'abiyita muki? N'abiyitira mu bire. Omwana oyo Mama Fiina n'atamuwa ssente ze baamugula okukolera muwala we ebibuuzo. Era bizinesi teyagimukolera. Essaawa zino omuwala gwe twogerako ali Dubai ali ku street talina na mulimu. Kati Abiba asimuloga Abiba yagamba yes Abiba agamba Abiba agamba nti bali abaana abato batya Mama Fiina. Kati ya Abiba abanjizaako batobe nti Mama Fiina tuukiriza endagaano omwana omukolere bizinesi kuba yakolera muwala we ebibuuzo n'ayita. Kubanga ekyo kiswazamu ate kisobola obaleetera obuzibu. Ebintu bingi bonna bintu bingi nabaddeko kwa Emily ebintu bingi oba kitegeera Fiina ina sente lwaki yeeswaza oba kitegeera kaakati Dina mbadde nsaba omwana amuveeko kati abantu byama biba bivaayo supposed to be defending her. Okitegeera tadeka twabeera nakkonto tugenda zikola tutya nga tetubimanyi ebyo bwe bitebe nabiswaza kati tugende ku kirala. Abaana abo mu 2000 mu mmeka nga Kigulu amaze okufa seeyi baswiti butapinga screen waliyo pikipiki z'empaka. Jukira abaana abaseeyi Kigulu bali bavuzi ba pikipiki za mpaka. Mama Fiina n'asponsoringa abaana abo bagende mu piki z'empaka kuba tata waabwe yataliiwo. Kati ssente ze baawa abaana abo ng'omusaala nga bamaze okuvuga Mama Fiina mbu teyabawaako wadde 10. Kati Abiba agamba nti oke Mama Fiina baba ya sponsoring abaana abo bagende mu piki z'empaka yandibadde at least ssente ze babasasudde buli muntu amuwaddeko kale omutwalo gumugumu omwana agenda anywe katunda ate amabugo naye yakoba kubagamba nti mwera bamwe bali kuvuga tebawayo wadde 10. Kaakati uliriza kaakati Abiba agamba ali mu kubanja ssente z'abatoobe ebyo byonna Abiba bye bimugjeeko era kwe baavudde okukola kati ka vidiyo kateepu ak'ebitundu by'ekyama ate amabugo ge yabako amabugo Abiba agabanjiza mu bukyamu kubanga Mama Fiina yali mukyala wa mpeta. Amabugo gaggwawo dda nammwe yali mukyala wa mpeta mu kubeera omukyala ow'empeta yali ali entitled okufuna amabugo eri okuva eri mikwano gye ate era ssente ezo zaali ntono. Kati netugenda ku mmotoka Abiba agamba nti Ssekiggundu yagula emmotoka emmotoka eyo neeteggwayo Ssekiggundu agenda neyewola ssente ng'emmotoka etuuse mu Uganda n'amalayo emmotoka naye ng'emmotoka eyo mu kugigula Mama Fiina yamupesitalinga
njagala ogule emmotoka nze saagala kutambula emmotoka y'amagye kabangali y'amagye Ssekigundu bwe yagula emmotoka nti maama Fiina atandika okusala olukwesu mbu atwale emmotoka ya Seeka Kiggundu ng'akyali mulamu n'alemesebwa bwe yafa Abiba ono ne banne bakuuma ebintu eby'enkizo eby'omugenzi kakati Ssekibaate n'oyo bbaawe n'omulala bagenda mu maka emakindye aga Ssekigundu nga yamala okufa kuba bali mikwano gye bano abaana ba Abiba ne bakwata ebintu byonna eby'enkizo omuli ebyapa omuli balinayo bupoloti byonna ebyekyama ne babiwa Ssekibaate kuba Ssekibaate alina kampuni mu Busiraamu ekkirizibwa okugaba ebintu by'abafu okugabira bamulekwa ebintu byabwe kyenkanyi mu bintu bye bakwasa Ssekibaate mwe mwali kaadi y'emmotoka kaakati mbu Ssekibaate bwe bagenda mbu maama Fiina n'akolagana ne Ssekibaate ne bagenda ne bakyusa kaadi waliwo omusajja gwe baafuna gwe bayita Muhammad Kiggundu yennyini amannya n'agenda n'akyusa kaadi eyo mu mannya ge ne bagakyusa ne gadda mu mannya ga maama Fiina kati ono omwana ebyo byonna abibanjaani maama Fiina ku lw'okuba ye mwana omukulu mu muzeeyi Ssekiggundu yes kaakati Rita mu ngeri eyo nze nensaba Abiba ekintu kimu Abiba taata yafa tagenda kudda kirungi nnyo obeera emirembe maama Fiina yali mukazi wa mpeta era kikkirizo bagaana yali maama wo yali maama wo ekyokubiri maama Fiina yali ayagala nnyo okuyamba abaana bano naye abaana bano mbu ne bamulaga omululu maama Fiina naye n'asikamu kambuuze mami wa Abiba akyaliwo maama wa Abiba waali naye Seeyi yagenda okufa nga baayawukana ne Seeyi kati mama Abiba yafunaganayo akagule ndowooza of course bali bayawukana dda Abiba mu comments agamba ayagala abaana abato bafuibweko yes kakati ye Abiba bwatu bwakola ki kakati nze Rita like Gwenkanya chendabyeko Gwenkanya which is not a bad actually she's a very good example to the family I've liked that I like such abaana bwe bato abamanyi ekitegeera yes ate olaba Mesaya oyogedde ensonga ezo waliwo ebintu ebimu bye tubuusizza amaaso story njiwuliriza bulungi yes wasobola okubeerawo entalo z'enkudi naye tezigenda tubikka kuva ku kinyusi kikulu kyekiriwa omwami ono oyogedde bulungi yaliwo nga Seeka Kiggundu bakamutta omwami oyo n'alabikira mu kuziika Seeka Kiggundu omwami oyo ate ku ssaawa y'emu n'abeera nga beeyagadde ne Abiba ate era ye yagatti ne mukubagatta n'omugole ow'e London Katongole ogenze ndoza bamukubidde babeera bamukubira kaakati awo Rita maama Fiina nze mbadde nsaba akola ekintu kimu Rita okutunula mu kamera maama Fiina nti akiriyalinga air maama Fiina ayongera kweswaza kuba grade ye endala abantu mwe bamumanyidde nze mbadde nsaba Rita nze mbadde nsaba yes mbadde nsaba maama Fiina mu kifo ky'okukwata ssente awe ba YouTubers nti bakole damage control ensulo tonabagitereeza yandibadde maama Fiina ayita bano abaana n'abatuuza oba ne batuula n'ababuuza nti bannange obuzibu buli ludda wa ne babigonjoola ne bava mu mawulire
Mama Fina ne yagamba. bava ne bava mu mawulire. Mama Fina yagamba. Fina kyalina okukola. Mama Fina agamba abadde alabirira abaana abo ng'abawa ssente era agenda kubaleeta evidence ng'abawa ssente nga beekicyennyinga ssente ne Habiba. Tina ebisawo zino tekikyayamba ekikulu kiri bwe kiti Habiba bw'avaayo n'agamba nti muganda wange bw'avaayo n'agamba nti muganda wange Mama Fina yamutuukirira ne bateeseganya okukolera muwala we ebibuuzo. Mama Fina bw'anaabeera ng'ayagala kiriyalinga eya ajja atunnyonnyole ensi nti yamusasula oba tamutuulirangako. Kati kyengezaako kati kyengezaayo n'ayogera ku issue ya exam malpractice. That's gonna actually she can be. Anti Rita kyengezaako gamba Mama Fina bw'abeera ng'agamba agenda kuvayo alaga erisiiti alaga engeri gy'abadde awamu bano ssente. Ebyo byonna tebiyamba tabeerako kyalekayo. Tabeerako kyalekayo kubanga Mama Fina bw'anaalaga lisiiti nga Habiba ajjanga agamba atulage ne lisiiti zeyasasula omwana mu muganda wange ebibuuzo zeyasalikolera muganda we ebibuuzo. Waliwo abuuza ekibuuzo. Tabalabirira. Omuntu wanagamba jangu onsibe enviiri n'omusiba natakusasula bannange. Ekyo Habiba kyagamba nti omwana amusasuza yamukoze ebibuuzo n'amusomesa n'amurevisingisa na ekyo nze badde nteesa Mama Fina ebyo ebintu akwata Habiba ne baganda be oba bafuna babimalirize batule somewhere nga tebaleesa ba YouTubers no media team yagenze mu Facebook live n'akolimira Habiba n'amugamba aligenda mu myaka 10 omuvumula n'ategeera ani yamusirani. Kaakati Rita njagala tutunuulire Soul gye bayita Fina. Fina tali mu ntalo zaabwe. Naye ate ebintu bino gwe bidamejinga. Mukazi oto agenda tandika otambula mu kibuga ng'abantu bagamba mulaba oyo baamukolera ebibuuzo. Tina, Mama Fina yagenze n'amukolimira nga nabitegeera. Yii yagenze ku live n'agamba nti ne bw'olifuna omusajja kwanjula alibanga yeekubanga amanya biki oligenda okuvumula myaka 10 olimanya nti nze Mama Fina anti kaakati Mama Fina statement Mama Fina Rita temuwolereza muntu ng'abyogedde. Yabyogedde nedda Rita olina akapima nti yabyogeza busungu. Obusungu bwe buluwa kugamba Mama Fina wabeerawo omuntu amukwata nga wa famire ya Kigundu ne bafuna meeting gye tuva okwogerako ebigumizza mu media kyekisinga kyokka wamma ekyo kyekisinga kyokka. omulamwa gwa Habiba ngutegedde Habiba abanja ssente ze omwana ze yakolera bazimuwe bazibawe Habiba yavuma Shania n'avuma Shania omuganda kyekigozi yavuma Shania ebbanga lyonna n'amwanika ensi yonna tukola bafere Habe Stowa kimuvumiza Shania ngagamba simanya oba yayangira si ku ssomero nga byava Habe Stowa Habiba ekyamuyombesa n'oyo omuwala ebyo byabwe kubanga naawe nze nange nina muntu gwe saagala wulirizaamu ngamba wulirizaamu Habe Stowa nze nange nina omuntu essaawa zino gwe saagala naye nga twekyangira mu ssomero nga tuli mu primary nakati tweyagala myaka giri 3 then n'ekirala kati ekya Habiba Shehe omulamba ekyali kimutwala ow'omusamizo kuddo abasajja mutusombera kati Habiba ne mwanyina wa Kigozi ezo ntalo zaabwe za buntu. Sajja mulamba olina famire oli shehe mulamba ogeze wa musamizo bakazi bonna abeera ku mikisa abakazi abasiraamu abajjula era abasinga kulaba musamizo gyali alina okuwasa anti yalina ssente ate mwe mulina ssente era Habiba kibeerayo nga gy'oli nti oli muloge ekyo kyo bakigambye bulayi teri ddogo eriri Isirayiri nammwe awulire ebiboozi byo eddogo gye lirina Kurani eryogerako ne Bayibuli akuloga abantu baloga ate nze kankubule Habiba
singa sikati nange kankubulenga mukyala munno Habiba sente tukola nkole fwe mu busiramu bakuba ntage bateeka mwana ndaani Habiba ekintu kitono nnyo ekesonyiwa naye olina obulamu naye habe store Habiba oli Habe store. matiga basobola n'okutta obudde habe store wangi kubanga ba habe store nze mbadde ndowooza ebbanja lyokka eriri standing eriwulikika Habiba lyabanja Mama Fiina kwe kusasula sister we yamukolera ebibuuzo sente mmeka Habiba ezo naye yamugamba bizinensi tebateesa muwendo omwana ali ku street ebyaddala kituufu ali Dubai ekyo kyo kituufu n'omwana takola Dubai yagenda kunoonya mirimu awaba SB4 sente n'agula haja n'azigaba kati Rita bw'onooba ogenda kwogera ne Mama Fiina tekiyamba Mama Fiina okukwata fulufiga amuteeke ku nnyonyi Rita wuliriza tekiyamba Mama Fiina teeka fulufiga ku nnyonyi agende Dubai ali amarawundi ng'omwana oli Habiba gwagamba nti abanja ng'omwana ali ku street e Dubai Mama Fiina Rita nkwegayiridde fuba nnyo olabe ng'obakwasagana naye Habiba Habiba kyenkusaba toddamu kubanja Mama Fiina mmotoka kuba yali mukazi wa mpeta toddamu kubanja Mama Fiina mabugo kuba yali mukazi wa mpeta toddamu kubanja sente Habiba toddamu kubanja Habiba toddamu But one thing I should tell you, Mama Fiina, please, so discontinue all upcoming, incoming. Zona zosubirokola. For now, so Anti Rita ngoyogere ekyo ne Mama Fiina aliko genda muki muzikamera okwogera kwa Habiba. We don't need a bloggers okwanga babakozesa for content. Yes. Bisigalako bino ebintu ku Google. Bisigako ku gundi zaabwe, Google engines. This was Nenga Habiba Rita bonoboyogera I pity Fiina. Fiina si muntu wa drama. Fiina aliyekolera ebintu by'empagula. Bambi tabirimu. People are going to always use it as an excuse in her life. Yogera kinawe nga bakolera exams. Ever and ever. You guys are putting Kati n'ekirala. Kati Rita soko owulirizeemu katini n'ekirala bonoba oyogedde ne Mama Fiina nti Fiina yayise Tina togendeyo naawe Tina tokuba nnyo Tina togendeyo naawe kyogamba tewamulaba mu mpapula z'amawulire nzate namanya nze ne Fiina simanyi nti yasoka kakati nze mbadde nsaba Rita bonoba oyogera ne Mama Fiina nono omuwala ngenda kuweereza ennamba ye mwogere mu private aleke okubanja Mama Fiina amabugo alekerawo okubanja emmotoka alekerawo okubanja sente ze baasasula abaana nti bavuze ppiki kuba Mama Fiina yali abasponsalinze anti Habiba agamba kitaibwe yasponsalinganga nga abawa sente zivuddemu ate kati ono si yali abazaala nze nga sibawulira ono si yali abazaala baana bate sente yali abawazaaki yasiponsalinga sente yateekamu nnyingi ne zitavaayo katugeze yateekamu miliyoni 10 ne bamuwa miliyoni 8 ekyo tukikkirize bizinesi lwekito bezisala bwekiri addala ebivuluvulu webityo yes so nsaba Habiba amanye Mama Fiina yali maama we era yali mukyala wa taata we mwana we mumugambye ate tebamuzaala nze mumusesa tabazaala ate maama we musaleewo kimu mukakitamala n'emizizo
mukakitawo abannyoko ne Okay. bakwata Yali maama we. Kati maama Fiina amaanyi ge tumumanyiddeko n'ekitiibwa okutunula mu kamera n'agamba nkukolimidde emyaka 10. Mbajja kutegereza Omuganda. Ekyo kiswaza maama Fiina. Zero nasasi. Kubanga omwana ono asobola okugenda ku makya n'afuna ekizibu. Ekizibu wanaakifuna bagenda kutunulira maama Fiina nti bajjayo ka vidiyo. Bajjayo ka vidiyo. Aswiti mtapping screen. So, maama Fiina ekyo kyokka maama Fiina kyalina okukiryalinga kuba tekiyamba okukuŋŋaanya nti baba YouTuber omuleete omuwe emitwalo omuwe akakadde akiryalinga erinnya. Kwate ogira kino kiggwe wangi. Edimisa mbadde n'ekibuuzo. Njagala ogamba Abiba yeesonyiwa ezo video sexy videos z'akola nga akubira abasajja. Ekyo tetukirinaako proof naye ekiri objective Edmisaya story ya Muhammad Kigundu nagifollowinga. Kyesimanyi oba maama Fiina Muhammad Kigundu we baamuttira awo Nagundi awo neerabirawo awo we baamuttira ku lwe nga yakava awaka. Kati n'avaayo byonna twabiraba ebyaliwo ng'akubira mwami Museveni amuyambe. Tukimanyi bulungi nti Muhammad Kigundu yali mu buyeekera nga bw'olaba babiriga ne baba integrating later mu UPDF. Gamba ebyo byo bingi be basiraamu be bajja mu buyeekera n'ono abiriga omulala gwe batta. Kati kyembuuza Edmisaya Muhammad Kigundu we yafiira kyesisuubira nti maama Fiina ye yali namwandu yekka. Mwogedde ku baana mpuliriza mwogedde ku baana abalala waliyo abavubuka abo abaali bavuga epikipiki z'empaka era n'embiraba bingi. Simanyi oba abaana b'empikipiki bakyazivuga ewa Arthur Brick. Simanyi oba byonna ebyasuubizibwa byali byoya byanswa. Kati nange Edmisaya kyembuuza nga bwe mukola damage control ku maama Fiina naye twebuuza bano abagagga abajja mu kamera ne tulaba nga bayiwaayiwa ssente ate obusonga obutono buno bubalema butya. Kati ekyo kimu nkimaze. Kati ekisembayo obusonga butonotono obwo simanyi lwaki abagagga bamwe bano abayiwaayiwa ssente mu kamera ate obusongasonga buno ne tububeeramu kati bakaayana 8 million ate mabugo. Kitegeeza abagagga bano abasinga either they are content creators obanga balina abantu be bakolera business naye nga real tebalina ssente ezo nga ze tubasuubira mukuba buno obusonga butono ku level ya maama Fiina bwe tumuwulidde ekifaananyi kye tumulabiramu. I'm sure ne Abiba watuula ukale sometimes I know tugera n'obusungu naye amanya it's at one point that woman was there for them, isn't it? Mama Fiina kati skande endala nalaba Rita katono nalaba omugenzi jjajja Ichuli bwe yafa naye ebya skando y'emmotoka simanyi emmotoka eyo yalagawa. Sarah Henza gwe mwali muyitanga Namwandu kati ntera mulabo bali Amsterdam eyo gyakiringira simanyi. Tunyumya mbozi tunyumyamu bunyumya Namwandu owa social media owebigambo owa content. Sarah Henza oba kati ye yabulirawa oba ali Amsterdam ali yono gwe nalabye mu ka video nga waliwo omugagga we Holland amuwa ssente amukyopingira. Yes. Muka white party. Kati oyo omugagga yakutte mu bintu ennaku zino yaliwo yanyenyaamu. Jabeera kati. Na mutolo nze nasooka nendoza bya katemba. Nendoza Kenzo agenda fiirwa omukisa guno. Nti kirizo bagana Kenzo yatunulidde obulamu we ne after music. Na after ebyo byonna biweddewo. Nti Nyamutolo ngeze nempuliriza nnyo okuva lebamu obwa state minister. Biki byakola. Nemulabamu amagezi. Nemulabamu omuwala atali awo nti nja kubeera wano ndi serebu gwe njagala.
naku ezo baali bamukubidde amasasi mu bitundu ebimu. Ekyo kikulaga kiggwe ali kuno. Ekisooka nga maliriza abateesa abalala bateese nti mu bulamu bw'ensi buno twegendereze kategole z'abakazi kibe twagala. Omukazi mu bulamu bw'ensi nga yasoma n'atuula ku nnoni nga ne Katonda n'amuyamba n'amuwa obulungi nga waliwo oli asookwera nga yasoma naye nga upstairs obwongo tebukola nga ne bw'omuteeka ewaka talina kyakwongerako. Edirisa Musuuza ebbago eryamutwala mu Parliament ery'abayimbi ono omukyala yakiri mabega n'amugamba oyina kuyita wano bwoti n'amugattako. Tunoonye abantu abatugattako mu bulamu bwaffe abatufiiriza. Tugezeeko ffe ng'abakyala ne oyagadde serebu manya mazima ddala ono mwagadde lwa bulungi bwe naye obulungi bwe bugenda kunnyamba ki? Awo nno nga maliriza njagala kuyozaayoza Eddie Kenzo Musuuza n'ensaba obubaka buno bugende gy'ali nti omuwala ono tali mu kusaaga. Nkimanyi bulungi Eddie Kenzo oyinza okuba onnafuuka serious naye byolazeeko ebitono bye bimu ebiraga abantu nti bali serious. Abangi abeegomba okuwasa omuwala oyo tribes gye wamuwasizza Nebbi abo abantu abaana baabwe tebabazannyirako. Muzze muzannyira ku baana b'abantu. Eddie Kenzo wava ino ozannyira ku Leema Namakula. Nkikkiriza mu bulamu bwange nti Neema Leema Namakula ayina ensonga ku mutima lwaki yayawukana naawe. Nkusaba nti okuze oli taata abaana bo bakulaba wafunye omukisa n'ofuna omukazi buli omu gwe yali yegombye okuwasa. Nkusaba oyimirire ku magulu gaabiri Nyamutooro nga bwe bamutumye Nyamukenzo mubeere omuntu omu era ensogi proving nti bye baakwogerangako ebyali mu bufumbo tebyali bityo. N'ekisembayo nkwebaza weebale kuwa respect obufumbo bwa Leema ne Amuza. Kizibu nnyo ewantu gye wali olidde okuwaayo ekitiibwa. Nzize nkulaba ku functions ez'enjawulo eziriko abagagga nga Amuza omurespectinga era n'okkiriza n'omwana wo n'agenda mu maka gali. Ako kabonero akalaga enneeme enkulu eyoleka enneeme etandika. Eyo distinction ngikuwa. Awo nno kansabe omuteesa omulala ateese mukulu Eddie Mezaya tukwaniriza so se tulaga ku kisambi awo webali kubeerawo mukama wange. Asoose tusamuliza. Atusamulizaako natwaga nkyayinamu kuwaaka. Bannange mbalamusizza. Nange mbalamusizza bannange. How are you Rita? Batuganye okuyita Rita. Neze bannange munansonyiwa nja kumuyita my girlfriend. How are you my girlfriend? Kakati mwena bannange mwena abateesa temutandika wano kwekwana ate ne mwevuma nga topic eddako tugende mu maaso. Bannange mwena abateesa mbassaamu ekitiibwa. Bannange mwena abateesa mbassaamu ekitiibwa. My girlfriend webale okunyirira. Leero ogenze n'ompeereza akafaananyi ng'oli mu pink. Neŋŋamba maama. Peace. Akaweereza nze kakatongole. Rita tonnakalabako akaweereza nze nzekka. Wamma okaweereza abalala. Sikaweereza balala kubanga nabo baba tukolamu post tebabeerayo batukolamu post ne bakutaginga ne bakusekerera mbu mukikwano okitegedde vede bade njagala okwaniriza mami wange omulungi mulengera mukamoli mami Jenny oleota baby girl. Yes, kakati mwami Katongole ateeseza bulungi leero. Tabadde ku saidi ya byabufuzi ateeseza ng'omusajja omukulu. Era ne point gy'ayogedde nti ng'oggyeko political affiliation eraze nti Katongole ennaku zino kwegamba akyuse kati muteesa si muwagizi.
Bwana Katongole nsaba ai Allah tuyambe naffe tufuneyo omuntu agenda mu parliament ng'avudde wano. Amina. Ijja kubeera. Yes, ekyo buli kaseera nkisaba era nsaba Allah awulize ssaala zaffe. Ya Allah. Kaakati kangende ku Kenzo. Ekisookera ddala Kenzo mwebaza. Naye ate nze ndi wanjawulomu nti Kenzo ekyamazima ayise mu kakungunta kanene. Ebikazi ebigagga biri mu Amerika ebyali byagala okuwasa Kenzo nga bikoze ssente n'obwana bwazo. Ebikazi biri e Canada, biri e Bungereza, biri wano mu Europe ebibadde bifa Kenzo. Era ekyamazima kiri nti Kenzo yakozesa senses ze zonna okusobola okutuuka ku time bweti nga tabamye nti kangende naani noono olw'okuba alina ssente. Bannange Kenzo wakabi nti yafunye omuwala omuto. Yafunye omuwala sayizi ze. Naye ate talina drama. Naye ate olw'okusoma kuno nenneeraliikiriramu. Tap the screen and share it, tap the screen. Nenneeraliikiriramu. Omuntu asomye kwatasomye wallahi tekisobola kukola. Ate oba ne bw'oba osomyeko nga oli wamusingako okusoma era mufuna obuzibu bw'amaanyi. Wallahi kino tekisobola kukola. Wekikolera ng'omukazi asomye ennyo naye ng'ate gw'olina ssente nnyingi okumusinga. Naye omukazi nga almost mugwa mu gundi y'emu akusinga ebitiibwa mu ggwanga lye ate nga n'ebitabo akusinga. Katumusabire. Bannange katumusabire. Eddie Kenzo yeetaaga ssaala nnene. I don't think so. Olw'ensonga emu Eddie Kenzo mukyala we Fiona eyo gye babeera mu cabinet ministers simanyi bakola meetings biki abasajja bangi abeegomba omukyalo oyo era bangi wadda yanjuddwa abagenda okumufumita ebigambo abagenda okumusuubiza ensi n'eggulu. Tusabe Katonda ayambe Eddie Kenzo abantu abo abavuunuke kubanga Nyamutolo is a class. Bw'otunuuliramu ebintu bya Katonda bizibu tolabirawo ddala akanyomero kagatta Eddie Kenzo na Nyamutolo. Naye ebya Katonda bwe bityo bizibu. So omukyalo oyo ayagala nnyo abaana ba Kenzo era abakyala abo ab'engulu bannanga abasajja abatannaba kuwasa mugenderere nnyo mufune ku bakyala abo ab'engulu. Tap the screen and share the link. Abakyala abo ab'engulu tebalina bujja bwa kisiru. Abakyala abo ab'engulu be baagala babeera baagadde tebafa ku bigambo. Kubanga singa baali bafa ku bigambo Nyamutolo yali badde talina Kenzo. Naye ate n'omuwala aliita ne muwaamu krediti. Omuwala yasinga okwagala Kenzo. Ekyo kye kirungi mu kyonna. Yasinga okwagala Kenzo kubanga Kenzo yafuna omuwala ono omuwala nga just mu kampasa. Ng'omuwala talina kyali nga si member parliament ate era nga si lawyer wabula nga student. Kitegeeza omuwala ye yasinga okwetega Kenzo kuba ebiseera ebyo Kenzo yali star. Kuba Kenzo yali star era omuwala we baamutulaga Kenzo yakolera ku festival ye omuwala we yali mu bafaanizi naye nga Kenzo akubako obukubi ebyekiyaye. Anti kakati abayo liita
bwe baali mu gurupu yaabwe gye bayita simanyi Big Talent Fans Club omuwala oyo nga mwali kati Kenzo nga abawala abalala ng'alyako mpola naye olw'okuba ndowooza muwala mwesigwa Kenzo n'amuteeka ku miryango ate nga jjukira ekivulu ekyo tekyali kya Kenzo ne Kenzo alina kyabala nedda wulirizamu mukwano abawala bangi be bakwanye ab'okuzi universities era ne Kenzo mu kukwano oyo omuwala era ne yagamba nga bakyali be nafunye aka university kuba mu bukubi nga kuba teyalina teyali tamanyi nti oba omuwala ono anaabeera looya yali tamanyi nti oba anaabeera member parliament yali tamanyi nti oba anaabeera minister ebyo byonna bizze nga Kenzo amaze ofuna omuwala oyo kitegeeza omuwala yes omuwala ye yasinga okwagala ani Kenzo bino byonna bizze n'ateerabira Kenzo oyo omuwala we muwera credit omuwala we muwera credit era nina essuubi nti omuwala ono agenda kufumba singa Kenzo anaamanya nti bano Abamerika abamwepikira baani abateeka ebbali ng'akuze mu birowoozo era mbadde nsaba Kenzo atandika okutambula mu zino trips ze ng'afuluma eggwanga bw'anaaba azifunye kuba kati takyazifuna atambulenga ne mukazi we nga bw'olaba Bobi Wine bw'akola omukazi abeere nga tafuna drama nti Eddie Kenzo bwe yagenze mu Amerika yabadde bw'ati naye n'omukazi alina okwefaako bwe yagenze Sweden yeeteze gundi kati Kenzo alina okukoppa Bobi Wine atambulenga naye ku bivulu ebyo eby'amaanyi nti afuluma eggwanga nga Kenzo tagenda kusula waka asobola okubeera ebyo ebintu abantu ababeera mu gundi mu saluni buli kiseera naye yefeeko yeekubeko ngamba bino ebyokutambula ekirala njagala akoppa abasajja nga bamiisa akisemakula nti ne baba ayimbidde eggulu amanya nti naagenda kusula waka bagenda munoonya nnyo mu mistakes ezitabaddewo kati kuba babadde bamanye ali singo namutwala ye amala mu appearance she's okay yes kakati awo wensabira Kenzo wensabira Eddie Kenzo atandika okutambula n'omukyalo ono naddala ng'agenda outside ngamba ng'afuluma eggwanga kubanga eno nedda buli kaseera tabeera mu ofiisi kaakati bannange bano abagamba nti omukyalo ono abagamba nti omukyalo ono alina okwerongoosa simanyi afune ba dizayina biki ebyo byammwe abatalina bwongo nedda Rita abatalina bwongo Rita uliriza banange Rita muwulirizamu katini abatalina bwongo be batunuulira nti omukazi tayambadde bulungi titanyirira naye abalina obwongo bamanyi nti nno omukazi ono minisita kati abasajja tetukyayagala byakwambala oba musiiwuufu oba yambala bubi kati essaawa zino wakabi kubanga yeyenkula wakabi kati Susan ayagala Fiona akwate mu kizigo naye tayagala si mu kizigo Rita ono agamba muno akwate mu kizigo ono agamba nti akwate mu kizigo we mubuuliza igwe akikwatamu lwaki kale kabuuze igwe yekuba makeup lwaki balonda gwe okubeera minisita kitegeeza wuliriza obwongo wuliriza mukwano obwongo businga engoye obwongo businga ebizigo ife tumulaba omukyala nti amala
era wakabi Yeah. era Kenza ali ku mulamwa naye nze kambabuulire omukyala si ye mubi ennyo enjawulo wakabi omukyala afaanana gy'ava ate mulungi enjawulo nti ye teyekuba makeup abantu bangi nyo tekirina makeup ate tetweyerusa nze ŋŋamba nti beesaana kati Rita abantu bangi babadde bageraageranya ebifaananyi bya Rema ne Nyamutolo naddala ku mukolo njagala ngambe bannayuganda ebintu bino njagala ngambe bannayuganda ebintu bino Rita wuliriza Rita tosobola kugeraageranya kopa ku golodi ebintu ebyo bibiri byanjawulo omukazi gwe bayita Nyamutolo golodi Rema wakabi naye ate toyinza mugeraageranya kopa ku golodi Rema nti Rema alina okwerongoosa kubanga wuliriza Rita bulungi n'okwaka Rema kimukakatako kuba mwalya ate nga bonna tebakwata mu bizigo Nyamutolo alya ku oba kitegedde katoyinza kompeyalinga kopa ku golodi oba kitegedde bulungi Rita tosobola kompeyalinga kopa ku golodi ono Rema alya ku ndabika nti anyumye akyusiza akaviiri Nyamutolo alya ku nacho intellect era kati abantu nga kufa baagala ennyo ab'ebitabo Rema bamusimba bali mu layini wallahi billahi tallahi nziruka emisinde n'ensimbe wa Nyamutolo ne mutabera n'omukomera okitegera of different gundi brands ayina talent, she feeds on her talent. Same as one of them is married to a doctor, which is a profession, and one of them has got a profession. Rita has got a profession. A profession, career, and a position are two different things. One has got a profession, another one has got a position. This thing, one of the things can be dropped in a second. A profession and a career will never drop. Rita tukkirize oba minisita bwa myaka egi etaano kyekugambye. Yes, Rita mukamaleyo Rita. Rita kamaleyo. Rita kamaleyo. Considering their Rita kamaleyo. Oba member wa parliament. Oba member wa parliament bwa myaka egi. Rema Eva agenda kufanga musician. One of them is a professional. Echo na tatu ndo chitunulira. A position. Nti omwa mu mwaka gumu maaso. But a talent mu mwaka gumu forever. Mu mwaka gumu maaso. Mu mwaka gumu maaso. Nyamutolo agenda kuddamu yesimbewo anaayitamu ekyo kyekibuuzo era tumusabira ayitemu. There are two different people with different life paths, different goals. Buli muntu alina ekirungi ebitakwatagana. Ate mukwana enseno egenda kati n'abantu balina national intellect egenda na bwongo bwabwe. Why is it bloggers have been trying to compare these two people that are actually very different? Make sure there is a rift. It is not. Why are they trying to? It is not a mistake. Drama. No. Rita, it is not a. It is not a mistake. Tina. No. You can't compare them. They are two different people with different goals in life. Tina. Yeah. Tina. Babadde balina ba comparing olw'ensonga. Babadde balina ba comparing olw'ensonga emu. Kibagatta. Nti ulirizaamu Rema is part of us. Feba blogger. Rema is part of journalists. Naye ate Nyamutolo tali part of us. Tali mu family y'aba journalists, tali mu family y'aba journalists, aba bloggers. Thanks for the gifts. Kati ba journalists abasinga bali ku side ya Rema. Kuba Rema ali mu family y'aba journalists. Alan, thank you so much.
Arlene, thank you so much. naye tetuganye Eddie Kenzo if you, those are two different people. Oli Rema muyimbi ono muwala academician yasoma akola bidala ne Rema akola bidala. Ekibagatta kiri kimu kyokka Eddie Kenzo kubazaalamu. There's nothing. Kyosobola comparing kingo comparing oba Rita nani buli omu alina ebitira byaloota. So kati kyekyo kyensaba Eddie Kenzo muganda wange kula era we bale kulondawo mukyala wa kabi muwala muto naye nkwegayiridde tambula n'omukyalo oyo ng'ogenda awantu ewala. ng'omuwolereza lwakuba minisita sitole ki Nze njagala nnyo abantu abayivu. lwakuba singa abadde muntu wa bulijjo badde ogenda mumukuba. Njagala nnyo abayivu. No, njagala nnyo abayivu. Ebintu ebindensibya ku Rita ono gw'olaba lwakuba muyivu. Nze saagala muntu atali muyivu. Kuba n'omukyala gwe nnina ewaka muyivu. Ebyo byonna tubyongere naye those are two different people. Nze sirabawo naye ate okulimba kubi kapote enyuma naffe tusaba Enyuma. ati banyuma Kenzo abadde asana nga bali Michelle Yogera, the woman Yogera. Ani ayagala bafeeriya naawe. mwasibye mutya badya darling tuli bulungi. Watulekera saga ya Kibedi. nze mbadde saagala tucomplicating ekintu kya Eddie Kenzo ne Nyamutoro. Their marriage is just like any other person's marriage. Ono avuddeko okwogera ali mu kubagamba ate simanya mukole bwe muti ate mukole mukwano. Do those things in your marriage. They are going to drive their marriage the way they want it. Iringo tandiko gamba Rita ne Oga. Nti munaye buli lwojja ku live later Oga. Tulabe byakola tukole. No, you are not going to dictate people's marriages. Let them do whatever they are doing. Nyamutore being a minister and this one being a musician is not something big. Bintu bya bulijjo. Rema ne Eddie Kenzo bonna baali bayimbi. Rema we yabaye minister. Noko ulirize. Bintu bya bulijjo waliyo minister. Doctor is a big profession. To be a gynecologist is a big profession also. Sagala to comparing these two things. You see, Rita, ono mukyala mbadde njagala mubuuza. Agambye nti okubeera minisita kya bulijjo. Ewamwe mu kika waliyo minisita. Ewamwe mu kika waliyo minisita. Let me make my submission. Let me make my submission. This marriage is not from any person's marriage. It's not. Lwaki eyo tetukyogerako? Lwaki ogera ku ya Kenzo? Era nga bannayuganda emubeera. Nga bannayuganda emubeera always there to get things. Simanya ate this one Nyamutoro abeera. Rita, nina ekibuuzo. Omukyalo ono naye munnayuganda. Maama, oba bannayuganda boogera nnyo. Nawe oli munnayuganda lwaki gwe tetukwogerangako ne peyayo ne kapoyo? edimizayo nyonya kifo leka okuwolereza akakazi Ndi Nga tukwogerangako. temulina era kunjogera era bwe kirina okubeera temulina era kunjogera. Anti kaakati maama labayo Uganda yonna and where to say it, how to say it. Kati ozze wano, all you are doing in your submission, you were dictating people's marriage. No so atandika kusuggesting ambo ate Eddie Kenzo bono aba otambula ne Nyamutoro. Nti ate gundi bona aba okola boti. No, those are things they are supposed to discuss as them couples. And if this thing is to work, Rita, mbadde nsaba mbuuza omukyalo n'ekibuuzo. Ebikolera ku anyone's knowledge. Banange, let's not Nyabo complicate people's. Daumani mbadde nsaba kubuuza. TVs zonna mu Uganda zoogera ku Kenzo. Bloggers bonna boogera ku Kenzo. Lwaki tobaganda nabo ku airinga opinions zaabwe? Anti kati tetubaganye ku opinioninga, but they are not dictating what should be done in the marriage.
Tewa was dictatorship okimanyi. Ensonga zino president Dictatorship okimanyi. you're telling webale Nairobi ni akugambye marriage is between two couples. Gwe ne bwona suggestinga biki Nyamutoro minister alina okutuula ategerekere eggwanga ne litakuza akole Ati kakati mama wali badde okulabayo. Wali badde okola bwoti. Wali badde ogamba liita. Wali badde ogamba liita alesoomula. Wali badde ogamba liita alesoomulamuwa. Wali badde ogamba liita alesoomulamuwa. Nti toleta gwa kubasabira busabizi tubaagalize. Ate lwaki obasabira bo tebasobola kwesabira nga kapo? No, people pray for each other. Neggwanga balisabira. So this is Kati kankubuuzeemu. Rita, ono omukyala alina ekizibu ku muntu we. Naye bannange. Amazima she's sick. Wuliriza, she's sick. Kubanga yandibadde avunaana Rita aleese omulama. Yandibadde agamba Rita tolina kuleeta mulama kuteesa ku bufumbo bw'abali kuba balina bumaliriza babiri. no, we She's are sick. talking about it. Ate naawe ky'oli mu kwogerako ky'ogaana. Ano tulina okyogerako wabula tetulina kugamba nti wabula nze ŋŋamba yandikoze Kati kyoyagala okuŋŋamba gwe kyoyagala okubogerako kyenino kyoyagala okubogerako kyenino bogerako. Nedda buli omu alina opinion. Kyoyagala okubogerako kyenino bogerako. Manange twandize ku Mr. Ono mulwadde naawe. Tudde ku Mr. This one is sick. Omanyi liita nawe liita oleeta nnyo abalwadde ba dimensa wano. Ono mulwadde wa dimensa. Bannange waliwo omulamu omulala guwedde tudde ku mulala. Guwedde. Aba tugende ku kirala. MP ne Mr. Kwa submission. Nze sirina submission gye ŋŋambye naye nze neewuunya kakati ba X oba banaagamba ki? Ba explain. Ba Eddie. Sigala abalaba ate kigamba. Sigamba official X oyo Rema ye yafumbirwa dda naye ayina bano abalala. Bajja kusigala bali ate kyekigaana. Okufumbirwa tekitegeeza ombuki wedde. Nedda emizannyo gigenda mu maaso. Na bulijjo. Tap the screen. Yeah. Rita tulina mulamu akyoguddako kubanga nako tulina ogwa Lil Pazzo ne Irene disliking Vinka tulina mama Fina ne step daughter we tulina ogwa Jojo Kabata wo tulina ne 100 songs. Tutandikire ku couples tuzimale mbadde njagala kugamba bino bimwe. Mwasibya mutya? Wasibya otya eyo? Mizaya akuyise girlfriend naawe n'omuyita boyfriend kati ezo couple tuzirabyeko wano ate ne zimala nga zeerangidde. One day nali banaye kyekyo abadde ku Jojo ne kabata olutalo nga ndaba lukutte wansi olutalo. Nali mpitayita ku TikTok nga kuliko live nga Kabata ye online husband nga mwami Taylor ali mu background nga bamuintroducingira omusanji we. But this is my husband. I'm protecting ku online ku TikTok kuno nga ne mwami Taylor ng'ateekamu ekigalo ng'agamba weebale kukuma mukyala wange online husband. Weebale kukuma mukyala wange. Gye byaggweredde nga Kabata ndowooza agenda mu inbox ng'akoye ebyokufulatinga naye ku online nga teri kivaayo ndowooza ng'akwana. Tulina bagenda wala. Medi ebintu bino yabifunye. Nangamba Rita, who are these people you're talking about? Sibamanyi. Nangamba, first of all, zondeetera wano emiramu nga abantu sibawulirangako nambuuza who is now Jojo. Ninga Edimisa yatabimanyi. Tamuwulirangako. Nze kamalizeeyo story yange kati wakwana mu inbox ono engeri gye batatera kumukwana kuba ayomba nnyo ku social media ndowooza abasajja tebatera mukwana ng'ajja alangira Kabata ng'amuvuma obwavu obunaku tasobola kumwagala era yayagala ati akasajja bwe kati akatalina gye kamutwala bw'ava ku Taylor aba ayagala kuimprovingako Kabata nga bamuvuma avuma obusiru mbumanya mukozi wa Jojo
kwegamba story bwetyo edimiza yabwe abatagimanyi Katongola agimanyi. Nedda kyotakoze kwe kutuwa synopsis ya both parties. At least Kabata online. Is a former Kabata Tumanyi is a former comedian. Nze simumanyi Kabata mulabide ku gundi. Comedian anaberanga ku comedy store has been everywhere doing all those clowning. But then Katu is Jojo now. Who are these people you're introducing on this live? We don't know them. Anyway, nze mbamanyi Jojo Taylor mutunzi wa bizigo. Just like Jalia. Nze badde nsaba mbadde nsaba Rita Kaggwa. Rita otulaze emiramwa mingi egy'obuvunaanyizibwa. Gwe Mizaya bireke. Mbadde nsaba Jojo gw'oyogerako Kabaata tubaveeko tugende ku miramu egyegasa. Mama Katongole Jojo tubamanyi. Kati mukulu Mizaya nze Jojo Keteira mumanyi. Jojo Keteira mumanyi. Era sigamba nti mulabidde ku peji ya Kabaata. Jojo Keteira azenga atunda ebintu by'ebizigo n'ebintu ebirala ebiyamba abakyala mu nsonga zaabwe kugaziya n'ebintu bingi. Era mutembeyi wa Kabalagala kwe yatandika yali atembeya pancakes. Yali mutembeyi wa Kabalagala kakati Rita Kaggwa